center mtu kwagala nnyo tegunaggwa paka nga guwedde tegunaggwa paka nga guwedde bino ebintu bye mutuyisaamu mbu mutuyigiriza bitweyongeza kutulaga nti ddala twetaagawo enkyukakyuka kubanga bannaye amateeka galiwa mu Uganda muno ensi etaliimu mateeka wallahi tenyuma ensi etaliimu mateeka ejjula okuttibwa kw'abantu okusibibwa kw'abantu nga tebalina kye bakoze omuntu bamusiba tebanoonyereza lwakuba amanyi gundi ne gundi ne gundi ayingidde mu kaduuku lwamazeeyo omwezi mulamba bbeiro bagimunyimye like mutulagira ddala nti we need change. We need change. Sebanaye ndi wamu mu ekintu kyenjagala mba nkyagala ate ekintu kyenzikiririzaamu mba nkikkiririzaamu era mbasaba bambi God, I just don't know, but Uganda needs prayers, serious prayers. Ebintu ebyo bitulagira ddala nti mazima ddala change yo yeetaagisa kala afuze engeri gye wayiseemu oba wayiseemu otya oba otya naye kasita wayiseemu tusaba wabeerewo enkyukakyuka nga wetutegeka omukulembeza adda ku ntebe wabeerewo enkyukakyuka amateeka gagezeeko kukola kiri bubi omuntu just because awagira kiri yebibye byayogera byebikola amakooti ndowooza tegakyalina na mugaso olw'okubanga munnaye ayinako kyaliwe yeekubyako ekifaananyi ne gundi ne mwana wa gundi it's God. It's President Museveni tusaba bakyuseemuko tusaba busabi abantu bagenda kufa mu bintu by'ekisiru abantu basibwa mu bintu by'ekisiru naye nga baani abasiba singa mazima ddala Uganda ebaddemu amateeka balooya bange bandibadde tebavumwa bandibadde tebababuuza lwaki tebafunye bbeiro nga n'ababuuza lwaki mbu balooya tebali simanya tebasoma kimalo bayagambye atya byensonga lwaki temubuuza nze mubuuze balooya be lwaki tali out ng'amanyi bulungi lwaki tebasobola kufuna bbeiro naye nga bagisabye mumanyi ensonga lwaki saafuna bbeiro nasaba bbeiro obwasooka ne baŋŋamba oba essaawa eyo simanya state yagamba ani yagamba baŋŋamba ogwasooka ensonga lwaki baagaana okumpa bail zino nzibawa mulekerawo okweyogeza ebintu by'ekisirusiru ebitategeerekeka ensonga lwaki banyima bail zizino wano wammanga bashurities bange oba abantu abeeyimirira omuntu nga bamuwa bail batuukawo ne bawaayo national ID kwaliko my biological mother ne kubeerako ne kojja wange muganda wa taata wange najja nga balina ndagamuntu balina ebyetaagisibwa byonna ku lunaku lwennyini mu abagamba mbu balooya bange baali tebali fit olunaku lwennyini lwe najja mu kooti at least they had each and everything ready ne babagamba mbu bayinza okuba si abagaba bayita batya ba citizen batuufu ba Uganda betaaga okukolebwako okunoonyerezebwako balabo baddala kituufu ba citizens be Uganda ne banyema bbeiro n'enzirayo nenkomawo ne baddamu ne babaza ne bagamba mbu maama wange si biological mother ayinza okuba si biological mother ayinza okuba si maama wange mutuufu so ogwaddako ndowooza mu kooti nali nsuubira okubanga bakola DNA between me and my mother ekakasoba ddala kituufu ye maama wange oba si maama wange so nennyimwa bbeiro omulundi ogwokubiri because maama wange si biological mother wange baali ndowooza we baagamba omulundi ogwokusatu ne baŋŋamba nti abajulizi bashurities like abanneeyimirira baali tebamala era kooti esaba abajulizi bana si bajulizi babayita batya abakweyimirira bana si babiri so luli eri naleeta babiri ne baŋŋamba ababiri tebamala kooti esaba abantu bana abalina okweyimirira so omulundi ogwokusatu abanneeyimirira baali tebamala baali batono baali balina obbongezaako okategedde bashurities so ensonga ng'ezo munnaaye ze zaagaana okumpa bbeiro
okategedde naye munnaye byamaze ne biggwa alhamdulillah naye era ne bibabizeemu era alhamdulillah si kiinaako buzibu Allah waabageze naye kasita byonna biwedde naye era tugenda kuddamu ng'era okuddamu wekulagira tugenda kwesabula tolowooza nti ogenda kummanyiira olw'okuba munnaye omukulu yansibyemukko ojja ombwagulireko agamwa tokikola nja kukusabula nkusuubiza mbasuubiza nti gwe kasita ojja n'ombwagulirako agamwa whether direct or indirect ngenda kukusabula nkusuubiza mwabaagala okunjigiriza empisa mulina abantu bangi mu bika byammwe byabalemererwa naye wennyini toyina mpisa ekikuyamba kimu nti toyina wogenda lagira mpisa zombi nti ffe Katonda yatuwa amannya tuyina we tuyoleseza empisa zaffe zemugamba ze tuyina embi naye ngenda kubasabula tojjango mmanyira ng'olowooza ngenda kukuleka ngenda kukusabula okategedde ne prima yanyumye lwaki mwabadde mu muvuma mbukati mwakalaba abantu abakunama mwakalaba abantu abakunama ekirala prima weekazizza prima gwe yantandika abantu bawano beekaza ssebo woba toliiwo nawulidde ebintu bintukako mu kkomera gye nabadde nga ndabira ddala abantu ga prima weekaza prima okimanyi gwe yantandika kyokka bannaye ndabye waneeno 99% of people I have attacked beba nkolako ataka nemba wa feedback mbera always I'm retaliating sisokanga ko muntu netandika kumuvuma ne mu disrespecting beba ntandika sabo prima yagambye mbunze nze namuvuma simanya prima ye yansoko yogola banesebo yagambye nze yo mwana simumanyi na mumanyi dai anyway tugendera manange kale nkwerabidde sikumanyi ne prima anyirira mwamuvumye ne yabaddala bikabulunja abana bano nga mwekoza Prima was looking nice yambadde akatete ka red wadde sagala bakunama naye ekituufu kibeerewo prima yalabise bulungi oba munyiige prima yabadde alabise bulungi ka red kamunyumidde ka makeup kyekyo ekizigo kinyigidde yenna amasa okuva ku mutwe paka ekituufu kiri nti yanyumye ebbina mwabadde mwagala oddira bali abadde kimbwawo luli yabalaga ebisambi nga bijjudde ebituli byera ekisambi mukirabe nga kyonna kirya walla kajimu keeko boda anyiridde prima yanyumye nze yanyumidde bambi wallahi ekituufu amazima gabeerewo prima yanyumye. My family has fully been supportive and I do appreciate you guys so much. Mbagala nyo. Tuyinza okubeera nga muno obutakkanya here and there but Allah yasinga okumanya era yamanyi ensonga lwaki ebintu ebiba bituukawo but I'm grateful to have you guys and I appreciate you so much. Sefko, you're at heart. Jalia Chikubo, saba chitiwa Allah kumalire. My sister Nansubuga, waliwo be nawulidde simanya mama Fina tanajja simanya ate kati naye mama Fina yamusulawo. Oyo mama owange tasobola kunsulawo. Ngabagamba yazaala ekyana azaala ekibya kiwonderera. Rosette has been to prison, she was at court. They have been supportive. Nendoza mwe support ya mama Fina anti bye tubagamba. Mama Fina agabira mu motoka, mama Fina simanya watajja ku media tekigwa, mama Fina simanya bichi. She has been there. They have been supportive. Watali camera. Okitegeera bambereddewo Rosette azze kukomera nandaba Rosette ambereddewo mama Fina obviously wolaba Rosette aba mama Fina. She represents mama Fina at each and every time in life, okay? So mama Fina neyanza nnyo neyanza egensi mansima bongera mama wange woku media waneeno w'omwoyo. My sister Rosette, thank you so much. Saba wachitiba Allah abamalira abawemu ebisinga obulungi abanjagalire abagaggawaze ayongeze maali yammwe nammwe abafunira abantu ababaagala okusukka ffe bwe twandibaagadde kubanga tuyinza okuba tetulina busobozi bubalagalaavu gye mwandisuubidde okubeera nga mufuna naye nsaba wakitiibwa Allah abafunira abantu abanaabaagala n'okutusinga ku ffe engeri gye mutwagadde. Mama Fina nsinzira wanene okwebaza. Rosette, my sister, thank you so very much. Ffe waliwo abantu abatwagala ng'enjagala gye batwagalamu ya kigagga nnyo kwegamba nga ya up country nga mazima ddala Luwilight ne wonookola emyaka 10 toyina ngeri gy'ogenda sasula Mama Fina. Toyina ngeri gy'ogenda sasula Mama Fina. Naye ate w'osaba wakitiibwa Allah amufunira omugagga munnaana amwagala engeri gye Luwilight gye yandiyagadde omufunamu nga Allah asobola okikola ki okituukiriza. So nsaba abo abantu abatwagadde engeri ey'ekigagga, engeri y'ekimaama, engeri y'ekisista, engeri y'ekika. Allah abafunira abantu abasobola okubaagala bafiiringa eyo gaffe gye tutasobola kufiiringa. Tuyinza okubeera nga ffe tuyinza okuba laavu yaffe tugibalagira mu bigambo naye nsaba wakitiibwa Allah abafunira abantu abanaabaagala ekyensusu.
Mommy Gadgets, I saw you at court. Mommy Gadgets. There are some people I didn't expect, like Mommy Gadget. I was like, is she the one? Is Mommy Gadget? Like, is she like? See, I'm going to go and so with Dokubera Musagant when I TikTok. While we have a deco influence or more TikTok and Mommy Gadgets is there, but she truly did come. Fash Beauty. My brother MCAX always. Oyo yendo was anyway so get MCAX. BK, I just don't know. People are too many. Next in our phone, WhatsApp, I'm going to reach out to each one of you. Njogereko na mwembeba zemba sute mba kolechi simanyi na kumanya. Neanzanyo neanzege. Ali Muzungu. Brother in veins. Shalom wange. Shalom has been to Luzira over how many times? I think I don't know how many, but Shalom has been there and I appreciate you. Omani Shalom yaja kukomera. Nempulira n'ensonyi. Me, I only posted free Shalom and I didn't make it to court because nabimanya na late inti Shalom bamukwata and all that. But then again, it is not an excuse. Naye Shalom abaddeyo mumuyinza bita content but okukubira omwoyo waliwo bannamawulire batatuuka ku Luzira kujja kundaba kwogerako nange nga tebaatuuka naye nga amawulire bagafuna. But they were there. Okay? Ni Shalom yatuka wowe nyini emulungi ogutali gumu ekitali ebiri. Shalom my brothers, nsinzira wano ne kwebaza neyanzanyo neyanzege. It might look small but it is very big for me. Neyanzanyo neyanzege. My Saj King, Frank Tambi, oba yangamba bamuyita Baltez oba Alteza. Akagambo kanema akonvaako, but I thank you guys so much. Frank Tambi, neyanzanyo neyanzege. Nsima bongera. Nsaba wakitibwa Allah bamperemu obulungi. Kati waliwo sister in Impalana. Shadia. Sister in Impalana. Shadia, I love you. I know our Impalana yafe inangeri je yatandikamu awo ne tugikumakuma, but I love you the way you are. Nsaba wakitibwa Allah Shadia akumperemu obulungi. Akunjagalire, akukyuse ebigambo ebyo ebinene byotukubira ku media. Olekerawo tukubira agagamba aganene agabwatuka ku media. Akugaggawaze kucheyo joli kuziza abaana bo mu ngeri ennungi abaana bo baleme kuyaggayaga nga banoonye ekyokulya. Shadia wakyagula nsaba wakitibwa Allah akumperemu ekirungi. Oba tuddamu ne twevuma nga ate Yoshua Diru tujja kuddamu twesabule, but I appreciate buli kimu kyonkoledde Shadia wakyagula. Nyi thank you. Nsaba wakitibwa Allah akumperemu obulungi. Kabata mogo ogutwe. You guys, people are so many. Kabata, thank you so much. Nsima nsimi dedala byonna boba yinza obutabiraba nayenze mbiraba. Commenta God. Commenta nsima nsimi dedala my brother, I love you and you know that. Atenze mmwe mummanyi nze wendi yenna abagambako. Yenna abagambako nange nja mugambako. Owulidde? But commenter, thank you so very much. Nantongo snacks mugende mugule snacks za Nantongo omwana oyo kana kafe tukakulizana no ku media from nothing to something. She's now a business owner. Aina boutique. Nantongo has been there. Mumuyinzo bita nti bana yo mwana agenda buli wamu naye what drives her tojana kuchitegera, but she does it in a very good heart. She comes stressed nga like Nantongo, I love you so much. Nsaba wakitibwa Allah like agaziye Mario. Nsaba weyongera okugaggawala tutandika okugamba bana business eri wakuma Wanda Road ya Nantongo snacks ate yeri ya Ntongo ate yeri nga kugamba ina business nga mutwalo. Nsaba wakitibwa Allah kirizera kuwemu obulungi akugaggawaze akunjagalire. Deno mumpi munnange. I love you. Deno and pressure. I don't know where he got the information, but Pressure was stressed. I just know Pressure was stressed. We had issues, by the way, before this saga, and Mzenet Pressure twalite twogera because waliwo omuntu omu eyatuyingiramu nengamba leka mpe Pressure olusirika because I love that guy so much. Pressure yomu ku bantu bena soko sima ano ku TikTok. Pressure abali mu violence Pressure ne SFCO. Yeah, but Pressure has been totally stressed. Atanse no kuddayo kujjayo gali amabaga atayina kujjayo kudda mbintu byatayina kuddamu because he felt frustrated. Nti alabida ddala maybe he thought ebintu bye bamuyisa ne Luwilight be bagendo muyisa, but hopefully wakitibwa Allah nkumye ne staff na ate buzibu nga Pressure bwe yayitamu naye
pressure has been there, and those muyinza okubata kiralaze nnyo ku media oba what, but pressure has been there. There are people bembadde mukomeranga, I feel their presence ngamba ulira nti bali nange. My blaza tamale mirundi. Lero ndage video ya tamale mirundi ngamba mbuze tebansiba nti ekomera nti aluzira. But Tamale Junior Bumpy, thank you so much. You play a lot. But the intelligence in you, tetusobola jita konga tetujirabye. Neyanza nyo neyanze ge Tamale mirundi Junior. Every person there is anwani deko abadde wonange. Nsima dala ne nsinga kusima tata bullying that man. You guys, I don't know. I do not know. Maybe you guys can say, oh, bana Luwilight deserving. I'm a very good woman. But I'm just telling you, I'm a very good woman. And a man who has ever been with me, or who has me, or people like friends who have ever been with me, know the type of a person I am. It has a way, if you lose me as a friend, you've lost gold. I mean it. Yes, ngarachi mulaba abantu abambali depressed. Nditwayombako nabone turanako nabone paka nakati bachali kwebye ebintu baka kasensi na yatenze sibaliko. Ochitegere ekintu ekyo sibaliko. That is what I mean. If I say you've lost me as a friend, you've lost a good person, because I am a good person. Tudown ne twasama ku media ne tukolachi naye tuina personalities za abantu bafeze batumanyidemu, but daddy boliyenge nsaba wakitibwa Allah kuwemo bulungi akugazize mali yo sobola okuwangala okulaba kawala konga kasominga ka graduate nze kakufule very proud one day. Saba wakitibwa Allah akuwagale akuwangalize mami panaya kugaggawaze me. I just want to see you rich and stuff. Okay, yeah, I just want to see you rich and stuff. Ndiye ku sente ne wenna oba tulibera ffe no bate tulibera ffe. I just want to see you rich and happy, because Bambi, you deserve it. Nsima bongera dala kasuku. Sina bigambo bya kasuku. I do not have bigambo bya kasuku. Yeah, just sometimes Bambi mutekeyo moyo omutima okumanya ebintu. Anyway, kantu ndoza kantu, let me just take it like that, kantu. I also watched Mchala Zubeda's live and I was like, oh mano yanvuma, really, like, cut we some slack. Nze nali nkuwolereza simanyi kyakunvuma. Abantu abamu mbasaba videos nga mugamba Luwilight yanvuma. Nzinoonya ne zimbula, really. Waliyo yomba na kadumpuni nenzija nengamba bana kadumpuni wabagambye mukyuseemu ku kino ku show ya mwete mudda mu kwekaliriza mukyuse ngo obusiramu ebugamba oba bugambye kino mukyuseemu ze sikuvumanga ko. I don't know why each and every time you get a chance to bring up the drama you're like, oh onango mwana yanvuma muko sikuvumanga ko. And if I tell you to bring a video, only one video nga Luwilight akuvuma tosobola gireta, and I'm pretty sure about that. Ate waliwo n'ebiseera by'okwogereramu nze simanyi abantu abamu lwaki tetukula. Waliwo ebiseera by'okwogereramu nange wanvuma, so what? Kwegamba bweyongera omukomerera oba. But anyway, mbasabira bisima byerere. Me, I'm very okay. Waliwo abantu beseetagana kwebaliza ku media ndowooza mubamanyi, they are like their family. Newe sibeebaza naye Bambi muvumye nnyo mukwano gwange Casey, and it wasn't fair. It wasn't fair for you to insult Casey like that. Ndabye ebintu ku media ne bimalamu amaanyi. That's why mbadde sagala kwogera ku bantu bangabo nga bwe tuzze tuwangaala, because bimazeemu amaanyi byendabye ku media nga tebyetaaga kubeera that bad. Okay, but hopefully each and everything is gonna be okay. Naye bamanyi mbagala nnyo, and if you're looking for people bemuyita bakwano ba Luwilight bawangaala nabo ndowooza mubalabye. Mumanyi be mugamba nti all those are besties. Nsima bongera abana ba NUP nsima bongera waliwo yagambye ekitebe tekize. Stop shouting. Ebyaffe si bya kugabira sente mu kamera, si bya kukola ki. NUP has fully been supportive. It has omusango tegubadde na political. Let me just say it like that. Tegubadde na political, but NUP has totally been supportive. Like NUP has been supportive. That is what I can tell you. Oshegede temudamu kubuza ebibuzo by'ekisiro. President wa NUP has fully been supportive. Ibaddewo
ate era nga ne wetandibaddewo ne wetandikoze siina kyenjagaza Kyagulanyi, siina kyenjagaza baana ba people power, ate tewali gwe neebuuzaako nga njiyingira. So kyonna kyenkola sikikolera NUP kunsiima, kundabawo, kumpostinga, kunwanirira, nkikola lwange, me as a person. So simanyi lwaki mukozesa obwongo obutono mutandika obuuza NUP eriwa sima nagiyiseeko mwampulirako nga nkoola oba nti NUP jangu munyambe Luwilight ndi bubi. Did I call NUP? But it has been there all through. Temuddamu kubuuza ebintu bya kisiru. Has NUP been kati president wali wanamuyise president wange oba owulidde nkukkuluma bino ebintu byomwogera mbukati mpulire bubi. Idiots.